tukwaniriza munafe ali ku Soul TV program omunyo kumacha nga bulijjo amanya gange zetusima Apollo buli lwakusatu tubeera ne Kaija okuva mu kibiina kya Forum for Democratic Change FDC tubeera ne Honorable Godfrey Chiwanda Subi okuva mu kibiina kya National Resistance Movement. Nkwaniriza ku program enkyalero tukubuuzako nti wasizotya nyabo wasizotya sebo alinaffe ku munyo kumacha Soul TV femunyo. Tubatumirako banaffe abasindiko bako obutwebaza abatusinkana ne mutuga nti mwebale naffe tubebaza okuba nti mubeera naffe ku program kabeera kaseera kakubaganya birowoozo ku nsonga ezigenda maaso mu kiseera kino kyennyini okusingira ddala mu kisawe ky'ebyobufuzi bingi ebigenda mu maaso olwaleero waliwo obutali bumativu obuli mu bannayuganda abamu n'owulira ettemu erigenda mu maaso kubibwa amasasi abakwata mundu balaga nti sibasanyufu abakozi b'emirimu balaga nti nabo boliawo siba mativu n'emisala gye bafuna abasawo ba interns n'abasawo b'ebibinja ebyenjawulo nabo bavuddeyo okwekandaga n'okuba nti batadde wansi ebikola tetumanyi kiddako boliawo wandibanga waliwo ekibuuzo ekitanaba kuddibwamu. Twanjule era twanirize Harold Kaija tutandike program. Mikwano gyaffe abalungi abatava ku show yaffe eno njagala okutwala omukisa guno okulamusana ddala mmwe bwe tuli mu buwambe mwenna yonna gye muli njagala okubasaasira emuyitamu ebizibu njagala mwenna bafunyemuko ebirungi njagala okusaasira Chairman Bashir Muwonge mu kikubo okufiirwa daddi we taata we bamuziika ku Saturday olwo abagezi lwatwala essimu yange n'olunaku lwebakola ki lwebajinziba ku nagenzo okizula nti omulimu gw'okubba essimu muyitirivu nnyo kwamu nti yange bagijja awantu w'ekyajingirwa nga naye bangembw ate mu kkubo wazibu nnyo abaana batambulira mu bodaboda nga balinga 10 ono bwakikujja ogenda omukwata banne ne bajja nti gamba really nti kati nga bwe nagamba nti kati olwaleero bannayuganda tuli ku lulwo ono oli ku lulwo tekyali akulwanirira temuli nga ba Liverpool never walk alone kati Katonda yali ku lwaffe yembeera gye tulimu. Nagenza okuwulira ekayunga nga poliisi amagye ajja amadde ebyamalo by'amagye bastaginze road block kumpi ne poliisi ne bananyagulula abantu nga juzi sabbiiti ani mugira yatugamba amagye yatugamba nti amagye gali bulungi tegabanja bw'owulira juzi audio yono omuvubuka wa judiciary gwe bakutte ekisambira ekino nakyogerako wano omwaka oguwedde nga driver wa education yangambye tibatusasula emitwalo aga abiri yavuga bwana nali ku totale nansana najja nansibirako nanga Kaija nzize nkugwa bwe nakulengedde mu motoka ninga njaga kubulira kino obusende batuwa pocket change ziwa na $10 so nti embeera eri okujjayo kyansanyusizaamu nti lidwaliro lya Lacho hospital nina operation gye lyakoze eri omuntu yavudde Togo West Africa operation nga ina complication oba obuzibu mbubeerawo buli mu bantu abazaliwo emitwalo 6 so buli lweya balese bagikoze ga kyampadda enyongera okwagala Lacho dwaliro ly'amaanyi naye munene mwene Kampala temulyogerako likola n'ebiremwana e Kampala oyina omutwale Lacho n'atirira so ndoza mu sub-region eyo na eyakyoli ne Lango lyeddwaliro ery'amaanyi no sub-region njagala kugamba Lacho hospital tandika okugiwa obudde waliwo omuntu yali wano emulago bamugendi bamutemeko okugulu ne bamutwala Lacho omwana yali amenyese nga basaba mpira nti akutukutemeko bamutwala Lacho n'olwalira akyasamba mpira so nti Lacho omukulwanyisa Ebola Lacho yali ekutali so Lacho hospital ate no edwaliro mu covid edwaliro erisinga okubeera cheap Lacho hospital niyo lokwanduza liri at the tail end of Uganda kati famaso gatuli wano so lyansa yusanya ku Twitter benagembe I'll tell your story era nja kujinyumya nnyo
story yabwe naga twebaze nno abakulu abatwala abakwasaganya eddwaliro eryo abakulira eddwaliro eryo kubanga kiteekwa kubanga kiri kubalitwala bano bagundi lyaba missionary it's a mission school a mission hospital nga era kyobula tujira ningamba gundi omusoma teroke eddwaliro nti amalwaliro ag'abana ddiini obage kubaka libiso bisigado okabirako gaba nti olujwa nti ono katumwe gabira ganoye nga tugenze kukola kino pagamba bakikola waga kino bakisobola tebaba nga bana bayinza nokutereka mu ddwaliro aloko akole bayinza okujja kaseni no sigala muso kyekirwaki akamanalo ngago olusi n'amasomero gaabwe gabadde ga mugaso nnyo w'amasaale okula nti gwanga lyaffe dibako wetambulira kale tukwaniriza natera munafali ku Soul TV program munyo kumacha era omulambo gwa guta ogwa private summit bye bimu yetugenda okwogerako enkyaleero ekigenda maaso mu ggwanga Uganda omuntu alaba ebigenda maaso owulira nga waliwo ekitali kituufu goge mazima matuufu ne bw'ogenda Harold Kaija n'obuuza omuntu owawansi olwaleero okutunulira owa bulijjo okutunulira ku bibaddewo ebyettemu okuba abantu amasasi owulira nga agamba nti naye eggwanga liragawa kye kibuuzo kyabuuza njagala tuwe brief gw'olaba otya ebigenda maaso generally ekibuuzo mpadde ekibuuzo ekiri broad nga kitwetagisa essaawa eziwera esatu ennya okukyogerako naye mayinja ngayimba oluyimba lwe Africa lwindowooza atya kwogera Uganda kubanga ebyokulabiko byonna biraga byali Uganda yagamba wano wetulaga wakambwe ebintu byo byasoba Uganda kiba kunyumirako mu oluyimba ng'olwo oluvuga n'osanga oli ng'ali ku mazina wano wetulaga wakambwe ebintu byo byasoba byanyumirwa onyumirwa ki obaka bwogera kirala kano wasanga walumbeza yatukola bwatyo kandi bage walumba ali mu kutulya atumalawo program etulya nga gwoli mu kuseka so nti waliwo ennyimba zitwali badde nga tutuula ne reflectinga waliwo message giwali badde otuula n'ofumiitiriza naye nga njagala okutegeeza bannayuganda yonna eyo gye muli wetulaga wabi omusirikale wa poliisi wakwatire emundu agenda kuba omuntu amasasi misanatu okitegeera omuvuzi driver wa judiciary navayo n'agamba nti kisoboka nyinza okubayingiza trailer kubanga naye yennyini ng'omuntu awulira nakyali musajja yakugambye ogenda ne mukamaawo n'akola shopping ey'olunaku nga yamitwalo ataano golokola shopping emitwalo 5 yamba ne eba ogitwalira na muki mukulu wange ndi bigendera mu nkwawo kakati mwenna oli biyete yakulooza mu goto byetaaga nti mulwadde abasawo baragiridde bwe byalina okukozesa byonna byolaba oli ow'emitwalo 5 byagula naawe wo famire ebyagala kyensiba ntera okugamba bannange bonna ti buli kyowulira kyoyagala manya n'omulala akyagala bwenjagala ekkooti eno manya n'omulala agyagala bwenjagala essaati manya n'oli nayagala abeereko essaati ki bwe ŋŋamba mu njagala essimu manya n'oli agyagala ŋŋamba mu njagala emmotoka manya n'oli agyagala ogamba oyagala ennyumba ennungi manya n'oli agyagala buli kyowulira kyoyagala bw'oli emmere ennungi bw'ofuna lanki ma buli omu ayagala lanki era tandika okulowooza kwabo abatafunye lanki naye ekizibu kyaffe nti olwaleero abantu enzimba gye bazimba eggwanga lye batukulembereramu bakola ze yuta extractive institutions mbo ebitongole ebinyuunyuusi Dr. Rossi yagenze n'atweetinga ng'agijanuza ku gundi ya monitor eyabadde story eya zino gundi n'amaplate zina kutandika mu Juni ya 14 n'ogenda okukola due diligence tebangawo nenga sente zafuluma eza car tracking yes akati mbandi awo nendi treating akantu nenda nendi plying ne muga weerabidde eza ID ngeno atira nanzi yo binayo mwena najja na mundetera nga ID 14
ne $1 million twasspendinga mu kugula obuguzi idea bikubye eyo project neggwerawo teri abuuza netandika endala kyogambye nti tulina ebitongole ebyextracting yes nti abatukulembera banyuunyunsi bali ku nte banyuunyunta bagikama naye nga tebagiwa biwata buli lunaku omusolo abatukulemberawo botegeeza buli lunaku omusolo tuwa omusolo buli nja kutegeeza atuwuliriza buli eyafulumye olwaleero yawadde omusolo n'ofuluma buli wafulumya ensi 10 bw'ogula omunnyo kuliko ebyamasannyalaze buli lwogula omuti gwa sabbuuni sinyi 10 plus buli lwogula sukaali siringi simala 10 mu mmeka buli nga n'otemaatema ssente zosasula buki mumusolo ne bazitwala juzi wiiki ewedde baatulaze waliwo biliyoni 349 ezisasulwa ku ssente ze twewola naye nga amabanja abo tetugakozesanga newebuuza ani ateekateeka okwewola ssente nga tetunazeetaaga okuprocualinga loan baga tatuzikuwadde nezibeeraawo tondimuzikibakuzikozesa akalaga ati akufe ssente zaffe beera nga otukolaki biliyoni 349 zizimba amalwaliro 9 tulina disitulikiti 39 tezinadde eddwaliro ssente ze tuli mu kwonoona obwonoonyi zizimba ki amalwaliro okutta omusajja omuwadde $200 gavumenti yemu esasula omusajja $200 yesasula omulala $6,000,000 temuli fairness ne bajja n'agamba ate oli kwasasula $6,000,000 ne bamuwa motoka ne bateekamu amafuta gwe ne bakuleetanga driver oli mukuyaba ki oweri 6,000 ne bamuwa sente za lanki zekyemisana ne bamuwa sente za nnyumba ne baba alina eyiye housing allowance ne bamuwa sente za medical insurance ne bwalwala agenda n'ebweru waliwo class ey'abantu abali privilege yes kati oli miliyoni z'enkaaga oba 4 oba 5 zafuna nga teetagana kuzikwatako ne bamusasulira gundi Kaija ebintu ebyo kankujukize nti biri muteeka privileges zino ziri muteeka amateeka agakolebwa parliament yes kwe kuzimba ekintu nga kiyamba abali waggulu abali already obulungi ne kinyigiriza abali wansi ono gwosasula $200 tomubuuza gyasula tomubuuza bwatuuka ku mulimu tomubuuza airtime tomanyi bwakuba masimu agakutukako tomanyi bwalwala kuba just last year I think it was 2021 bakola enongosereza mu Judiciary Act ne bawa privileges abalamuzi nti omulamuzi bwawuumula agenda n'omusala gwe agenda n'emmotoka ye agenda ne driver agenda ne medical insurance n'abaana be basigala basomesebwa byonna byafunanga ali mu office byonna agenda nabyo naye waliyo intern ayagala emiliyoni emitwalo emeka bagamba nti nedda intern alina mu kusaba talina accommodation nedda intern ali mu kusaba ndi wano bannange neetese tezinya kukolera ggwanga eggwanga nga lyelirina ekitongole kya World Health Organization kitugamba buli dokita omu yali labiridde abasawo 5 fe dokita omu alabirira abalwadde bali abalwadde emitwalo 5 abalwadde emitwalo 2 doctor to patient ratio yes kiba kitegeeza nti omulimu gw'abadokita 20 fe dokita omu yagukola ki yagukola kitegeeza nti workload nini yes siteja nakutegeeza okiraba bulabi kyova ndi badokita mu Uganda bebeera biraki ebintu mu lubuto omuzeena agawo juzi wala yadawa testimony nti waliwo abantu atukana faula kwanti okoye no salawo ani gwoleka afe ani gwoleka ala ne bavaayo naga nti munyongeze kakali nenda munne waliwo omulala asaba baba kubajeke nenda waliwo munne asaba nti kanyambe okuona akendeze wakigasigaza abantu omutwalo wakigalasigaza abantu 15 mugamba
atonyimye ebyo sibi ebikulu ngibali abantu omutwalo gumu kanana na 18 ba intern betaaga emitwalo betaaga milioni mu mitwalo abasaba deployment milioni mitwalo 2 we 1.2 sente ezo zenkanakana bilioni 24 naye wamayi mu 7 bawerezaayo bilioni 2.29 lwaki gwe sema katogamba ku bilioni 2.9 bajjeko 2.4 ziwerewo ki abasawo bano osigaze bilioni 4 plus kibaita sema kakwefiriza nojja lugamba awezo sente ziriwo niwe oli mu kunoonya z'abayimbi bilioni 6 esobola okulabirira abasawo bano olukumula batuyambeko bakendeze pressure mu ddwaliro okumala emyaka egi esatu ekikinda maaso wakati oba oli awo owa polisi n'akuba owa polisi agenda okuba omusajja amubanja n'ogwa owa polisi private yatuwa okwewonyeza sente zenkana bw'ensonga ki bw'owuliriza enzirukanya saako yaabwe ya exodus owa polisi bwedukanyizibwa police constable nga ye bamujjako sente naye okuzijja obuzibu kati batuka ne bazibajjako ne bajja ne bazituka ne bazibatebamu ali abateekamu ngaka NSSF akalala ngaliwo 50% gye batalina kujjayo mpaka nga bawumudde n'obuuza ate gavumenti gye bakolera ki kubanga luli emabega ne gavumenti ez'abaswayini ng'omukulu bwatera obayita baswayina bakitegeera nti wa polisi yeetaaga police primary school gundi amagye ne bagaterawo n'amasomero twalinawo zibaza UTC ngero oli bw'alabanga mu officer ng'atambulira bwereere ng'amalwaliro ddala ngegeego n'amasomero ga gavumenti aga primary nga geego kati ebintu ebyo bijjeewo kubanga kye baagala omukwata mundu abeere ng'alowooza ku mulimu gw'ogwo gwakka mukwata mundu oyo asula ebweru ng'ekuba etonnya gwapulo gwakuuma ng'olika ng'ofuluuta kati nva kulaba bano bagambye baminisita ne ba VIP mubasaba abakuumi bakyusibwe kale ekitegeeza nabo bakkiriza balansi otubula kuba mbadde nga mbiwulira batidde abakuumi baabwe empisa gye babayisa baŋŋambe kati buli alina omukuumi bw'aba afuluma asooka n'alingizaako mu ddirisa amulabe muddu muddu ogirabira ku feesa yes muddu so giraba bw'amulaba tasanyuse tafuluma kakati luli kibadde kyakweyagaliza naye Kaija nze obweralikivu bwange buli nti obutali bumativu buno obubanga butuuse ku bakwata mundu mu bakwata mundu bwe kibanga kituufu kuba batugamba lindako abamu batugamba nti bano batabifu wa mitwe balina ebizibu ku mitwe waliwo abamu abagamba nti bano batabifu balina ebizibu ku mitwe wekitegera kyeŋŋamba naye nga bwe kibanga kituufu nga balamu ng'obusungu n'obutali bumativu butuuse mu bakwata mundu olio omulalu yagenda neyewola Akawanti polisi yamaze negamba nti ne yamwala nakigala nga akyamumanyi nti bakebede ne basanga lazima yali ki so nti akati otulidde okwokwewula abadde akyali mulamu n'okwokwewula nkubaddeko issues omusajja yankubidde ejjessimu nga ngamba okwogera nti kati watandisawo ne bukampuni kajja mu kitundu okubawula bange kalina teeteeyo yabungenga busatu ne bagamba gulawo akawunti mitwalo 2 gulawo gondi smart sente bweziti ogenda okakana emitwalo gyo ngaaga bakakuwadde ne bakutambuza omwezi sente bazimu kuzikuwola gw'omala omundu galuteko abantu emitwalo 2 akuŋŋanyiza capital gwawula abantu 100 ezo si milioni 10 ye akati ye ngalanga n'okukola ebibye biri wano muki naye bani bannanyini sente ezo kubanga olwa ne bwowulira zibayita domestic loans eza Uganda abantu ata abajje sente mu gavumenti kakati olwokuba mubategedde mu economy gye bateketekedde enfu ne babaako obwofisi bagenda bazikwasa abantu ne baziwola abantu ku magoba amabi ebintu by'abantu bitwaliddwa
kuba mayumba motoka ekyebuzibwa nti abakuuma ddembe nga bwogambye kiki ekibajja ku saako zaabwe kuba bonna balina saako amagye galina wazalendo saako poliisi erina exodus saako kiki ekibatwala mu bamanerenga abasirikale abawansi kiba kitegeeza mbu atuukayo banne ne bamuzibuwaliza okufuna sente ezo kakali n'asanga zino zetutashaka nga zasamye mpe gundi mpente embuzi kunte embuzi kunte kati omuntu agenda okula bambi wabali mu buzibu ozikwata muto wange nga yeewola abantu miliyoni zaali 2 ng'asasula kibayita okusasula obubi bagenda okujja omumusirako baŋŋamba nti bamubanja miliyoni 15 ne mbabuuza akasasulako mmeka mbunya kummeka omwana wamulaka ati 2 nemaka kati omuntu gomwawa miliyoni 2 abwadde miliyoni 4 muze kutwala bibye nemanga oli bwajjayo lipo no tetuwagira nangambye no ndi mukugamba kyakulabirako yes ng'omutadde ngati temuleetera abantu kwetamwa omuntu asobodde okusasula miliyoni 4 ku 2 ekitegeeza goleda amagoba ago akola ki wagajjayo n'agasokkayoko noonya bw'omugiraja onoonye mumuggalawo ki ng'ekitegeeza bw'otaliggalawo mujja nakutuuka ne mu miliyoni 3 naye nga akubuuza kusasula sente meka 2 yakasasula 10 kinage nti abantu wano bafudde abantu baffe boyinza okugamba aba bulijjo lusuku kale byembeera yeri mu kiseera kino kyennyini era ebyebuuzibwa nti kiki ekigenda mu maaso ddala mu ggwanga lyaffe Uganda bw'olaba nga abantu balinga abanyiivu ate n'ekino ekivuddeyo lindako balinga oba banyiivu gwoboyitako nange kubanga okulinga obanga asannyamu obuzannyi abantu banyiivu abamu banyiivu kankijeyo bwenti abasinga obungi abasinga obutono sina bwensolo ekipima nze nga munamawulire sina bwembanga tewali survey kale naye kyeŋŋamba bwana Kaija abantu bolaba mu bantu boyogerako n'owulira obusungu nga si bamativu n'ebigenda mu maaso n'olaba nga ne mu bakuumaddembe nayo kituuse nga batandise okulaga nti si bamativu neera nekino ekivuddeyo ekyokugamba nti abantu batafu ba mitwe simanyi nekyo nakyo kyetaaga kukola ki kyetaaga kuinterrogatinga nti abantu ebitundu ekitundu kino ekisinga batafu ba mitwe si bwe tugenda okuyitirawo ne tukifuula ekyekwaso omanyi juzi kalina keyawanika story n'agamba bannayuganda ekibi kyabwe ebintu batandika lwayo tebatunia mabega kyekireeta omuntu ogw'eddalo bazaalibwa nalyo mbunedda eddalo lya Uganda erisinga lya stress kyekireeta stress juzi omukyala akulira minisita wa gender yagaye nti abanoonyi b'emirimu ebitundu 6 ku buli 100 tebakyaginoonya abatalina mirimu ne muddamu nti kituufu omwero lwaki tebakyaginoonya omulimu mugenda okugulanga nga bakola ki nga bagutwala dda omulimu mugenda ogusaawo muwa abatalina bisaanyizo ensimbi zibasaba mpitirivu oli n'asalawo abiveeko omuntu omulala yaŋŋambye ejjo naye nga atambudde akooyi agenda obivaako nga nambaka palamenti yange nti emirimu mu Uganda tegikyetaaga qualification wera kubanga omanye agulina n'agukuwa ekyo weekiri kakali n'obusente ne business okufuna tenders na ekyo lwaki tekisula muntu ddalo opapula monitor jjo olwabalina story nagisanze ku Twitter nga lukulaga enamba y'abantu abadde bagenda okusaba emirimu yes I think nga bagenda tulo opapula gundi aptitude test nagenza okugabizaamu nga buli mulimu gumu abagusaba lebe abantu 16 only one job buli gumu nenga bona bagenda nesuubi abo basabe Katonda bagendayo nga bayine suubi bakole batya era ya district bagenda okukozesa okujjamu oyo omuntu omu bebuzibu guno nyango obo n'awandiika wiiki ewedde n'akulaga mbu ekasese mu period ya myezi 4
abavubuka 40 betuze yeah suicide betuze kyetuze omuntu yerinyo wagulu omuntu ali happy yesanyu yetuga kyewunyisa waliwo report ezafuluma juzi ndoozi emyaka ng'esatu emabega Bannayuganda be basinga okuba basanyufu obadde osomanga omusirikale yesse abadde omu abadde babiri mu Kampala muno mwe mwali omuntu yalinnya ekizimbe kya Workers House n'avaayo nekuba ekigo kati Efuse issue olw'okuba abantu kakati obusungu butadde ku bantu abalala be balandise okulowooza bebalidde ebizibu luli abantu kye badde akola ng'amabanja bagamugira nga anywa obutwa oba nga akola ki nga yetta kakati nga ensonga ezamuleetedde ekyo oluusi nga baliga oyo yesse nga tumusa ku numbers bubadde nga abasirikale betta badde batugamba bubalina stress smart trauma biki nga buli omu nga byatugamba nga byetugenda mu maaso so tugamba nti seriously waliwo ekizibu ekinene ekiri mu ggwanga abatono betukolera abatwala ebyaffe abatufula abawambi batagala kulaba kati balanise kutya bagadi ekikulu si kutya gadi kuba negoba nakuwa naye tebagenda mujja mu ggulu era ajja kuba yakyuka manya nti omuntu ono omuntu ekisinga obukulu omuntu ono yeetaaga ki nakugamba omulamuzi yavuga omusajja n'amutuusa embala saamukunyumiza n'amusula ku woteeri agenda ogikebera ebbeeyi agenda okudda eno ye ng'avuze akoze eki ageze tamugwire kyamusa tategedde musajja bw'asuze bwe yamuza ne Kampala n'amubuuza obira amatugga n'amuwa 5,000 saamukaaga gw'ekiro omusajja akutule simasaidi ze ntinde eyo munda eyo omugambi mwadde 15,000 gwolowooza musajja munno agenza asanyuse agenza alibi kati olina ajja n'agamba ebi akati aye neotuuka alawensi bwe zigayibwa kati owulira nti abasirikale abakola ku palamenti babwa miliyoni 1.1 ku top up naye akati oyo tebakyuka waliwo bemanya amazewo emyaka 10 ne bakyuka abamu waliwo bemanya amazewo ki abalwawo abalwiriddewo gwe wali nga tonalinyawo nga bamanyi kali ngono omukyala gwe wayita oyo afanda oyo okuva 2008 mula ku palamenti kakali n'aba nti ne bwaba alina ranka ntono obulamu butambula bulungi so ndife gye tulowooza bwakyuso bwa parliament ne bayiwa weetaagawo kibata salaries board review commission ne board esalawo baani abafuna ki buli omu ebyetaago ebyenkana ki tusaasaanye ssente ezo buli omu awulire nga azirina gap omuwaatwa oguli wakati w'abalina kubanga tesaawa zino eggwanga lino ligenze mu sides litwali tuzita abanyigiriza n'abanyigirizibwa naye kati waliwo side ey'abalina n'abatalina kaakati kyembadde njala okugamba Kaija nti bw'oyogera ku kya salaries commission wa salaries board kikola ku bano abafuna emisala gya gavumenti n'abalala naye waliyo abantu abangi bano abasinga bali mufumo ne mukugamba gavumenti yewa takes the lead kisookere mu gavumenti era byekyusa lwesa obiragira abalala bikole bw'oba gwe tobikola tolina bw'olagira babikole waliwo banka emu gyeraga nga agikule amafuna milioni 15 really nga swipa wamitwalaga mu Uganda waffe muntu afuna milioni 10 omwezi naye ezo teziri inclusive lwabiri byonna byenagambye twawulira gundi oliwo ku kisaawe nti afuna zaali 7 yes like 70 naye akali mwolowooza tekuli motoka tekuli time tekuli nyo teziri okwo ezo ebirala ne bagira benefits wayise benefits kyoyogedde nti gwanga lirimu side Biri kuliko abalina n'abatalina ensi endala nabo si bwe kibeera no kati ankubuulire ensi ezaagala obwenkanya ekintu kyonna ekireeta obuzibu tulina mu nsi butabala bwenkanya ffe mu economy tugamba what cause ekireeta obutabanguko yengaba n'embi singa olajja natukasukirana ekizike
ne gamba mu gotwalako 15 gotwale na kitundu tokuba jeke ugagole gundi buli jafu gatonyiga mga nawe akakana ndi mukagamba gwakakane ndi mukutwala kudugana mitwalo eji ina kitundu kumpi wa mitwalo 5 so kati nti obutali bwenkanya engabanyembi bwebuvirideko embeera eno gye tulaba kireeta ekizibu kyoli mukulaba era omuntu yenna ali serious ayagala okusolovinga ebizibu bya Uganda n'ebirala kwe kutandika okuba ekifaananyi nga buli omu yeerabamu ekya Uganda nga buli omu yeerabamu nga ffenna mwetuli oba nga buli omu alaba naye alina essuubi eritambula bajuze era olupapula lwafulumya ozeera ali monitor kuba yende okusoma nega nti mu Uganda tulina aba biliyoni ya 1,500 15,000 no 1,500 yeah 1,500 yeah nga bwogenda okuba okubeera population ya Uganda nga bali 0.00033 ku 0.0 kirega kyekyo nti busirikiti abanene nnyo abasinga obungi baliki abasinga obungi tebalina kakati bano kyovola nti Kampala ekizimbye ebibyola bifensi batyaba batalina oba be bazinyagako nalabye Sara Birete omumanyi ng'ajjukiza PSST owa Ministry of Finance Ramadhan Ngobi ng'amugamba nti kye bayogeranga nga tulaba kituukiridde mbwe yagambanga mbu abalina babeera batya bano abatakoze eki ne kati ate ekiseera kino nti abalinawo ate basinga kutya bano abatalina era mabegeeyi emyaka ng'etaano emabega nagamba ku TVM nti abagagga tebagenda kwebaka abaavu enjala bakola kyebaluma kyekyo kyenyini temugenda kwebaka atwala essimu yange nakulowooza nti abamugagga oyo omwana asika akasawo teri nsi eri bulungi basika busawo nagamba twagendako mu hoteli mwe Amsterdam netwerabira essimu ku lounge hono ku reception netutambula milioni ogende Belgium gye tujjukira mu twagyerabidde twadda Amsterdam ng'essimu baggyeyo bulungi nga bagiteresa oyo natugamba singa mubadde batuuze bawano badde bagisikalinga ne banoonya ne email ne bagiraba ne bakuweza email mbu wano walese essimu yo naye okimanyi nti bw'otuula mu taxi essimu n'ogirwano togisangawo ng'olingaga walinye na babbi ninga abandi basabaze mubiteeteeseteese labayo Sara keyayogedde keyajjukizza Gobi yagambye nti wagamba you predicted in Uganda the poor do not sleep because the hungry they are hungry and the rich are no longer sleeping because they are scared the poor are awake nti mu Uganda abavu tebebaka kuba tebalina kyakulya enjala ebaluma naye ate n'abagagga nabo tebebaka amanyi nti abavu batunula kati kyekiri nannyonnyola mu COVID mbwe ekyateesaawo kafyu tebaateekawo kafyu mu kafyu awonya COVID ekyateesaawo kafyu baama nti abannayuganda abasinga bakidda kyonka bajuwa kaali kyenkolawo zekola ki zendya bwo bagenda kusigala awaka nga tebakola balegeeza tebalina saving bagenda ona bafulo okutuyanzizaga nti abasiimye mulayini n'omusajja nga bali mu kuggalawo COVID n'agenda mu game n'ashopping ebintu byalya miliyoni 4.8 kano yeebuzaga nti bantu bameka abasobodde okukola shopping eno baddeeka mu COVID bagende mu kkomera lya COVID kubanga babigulanga agende mu kkomera lya COVID omwenga aguze ebyokulya abiguze egundi abiguze kino akiguze amasanyalaze asasudde mayitirivu DSTV agisasudde agimazeeyo buli kuga n'abanga agenze ku vacation oyo ndowooza y'omu ku bali abayina abo bali benagenze fat cats tuzita fat cats bikapa ebinene ebinywa ennyo amata kakali nojja n'osanga bano starving dogs nesura bayitega kabaka tugenda kukola tutya nezeja ate babaja bagenda kukola ntya bannange waliwo yanyumiza COVID agenda okugira nga ayina 1.5 ne baggalawo
ne bagulagula akawunga ka muwogo mbuke ekivirideko embere no Kaija kyoyogedde kyekire kyokuba nti tulina abantu Uganda erimu oluwonko olw'abantu abayina nnyo kati ng'ate bali abayina okufuna kwabwe bakujje mu kunyuunyunta bano abatalina ne bagaana okukolawo polisi ezza ekintu n'ekimu gwokimanyi mbu kati oluguudo lw'eggulu luno lwaguddemu olw'e Masaka Katonga gwokimanyi kati waliwo abalinnya obunyonyi abantu balina sente zaabwe kati waliwo olutuzi bakulagiridde nga nakunkunyenda twazivuga naga nti ogenda mbala genda osooka ovuge nga agenda efuuti genda ekyejojo otemero nga gwomayidde sensi gyogaseeko kati abaasiza nojikuba we batyo ayina emmotoka ya gavumenti yalinnya okuva ku mitwalo 4 agenda emitwalo 10 yes akati ayina n'amafuta juzi gundi yagenze nagira akantu nga mu nsi eziri serious baada ya mufrosting okwitalinga ani bali omunsi yagambye mbwebinnya tebinsuza nga sebasifana ibyebinnya tebisa kukusuza nga tewebase kubanga emmotoka gyovuga siyo nebwekutuka siyo abantu kibakabira ebinnya emmotoka zaabwe zifudde jamu n'akwata ne bafiirwa obudde ne batuuka mu budde ku mirimu gyabwe ne kwapointemereza ne bafiirwa kati gwe olw'okuba mu mbeera yonna gwe tofiirwa n'ogamba tosobola kubulwa tulo olw'okuba nti ebinnya mu eyo statement njagala kugamba singa bagyogedde Bungereza singa kati bagamba eyabadde wa gavumenti kale Alexol TV program omunyo kumacha yegenda maso amanya gange zetusima Apollo Harold Kaija ya myuka saba wandiso ekibina echa Forum for Democratic Change FTC wa NRM Honorable Godfrey Chiwanda Subi ansindikidde message oluvanyuma nangamba nti afunyemu olugendo lw'amangu mu bitunde bya Masaka atasobodde kubeera naffe naye tugenda maso n'okubaganya ebirozo kubigenda maso mu ggwanga Uganda nga obutali bumativu bwenzo bulabikira ddala nti bweyongedde mu kiseera kino kyennyini bolaba abakwata mundu nga bavaayo okutta bakama baabwe n'olaba abakwata mundu bavaayo ne batta ababawooza ensimbi ne mu bantu bennyini ababulijjo olabira ddala nga mulimu ekitali kituufu ne tulowooza nti obaolyawo tusale amagezi tukyogereko tulabe ekisa ekisobola okukolebwa embeera eyo eveewo kuba bwetavaawo byandibanga ate bwe byeyongera ekivaamu kijja kuba kibi nnyo n'okusinga ku kino ekitulaba olwaleero tufune endowooza zammwe yita ku WhatsApp sindika ka message aka WhatsApp ku note 7 note emu mukaga note 9 note mukaga ye note 7 note emu mukaga note 9 note mukaga tusindikire ka message tuwendowooza yo gwe olaba kiki ekigenda maaso Kaija agamba nti oluwonko luli wakati w'Abannayuganda abamu abayina n'abatalina lweluviiriddeko embeera eno ey'obutali bumativu mpozi n'abalala bagamba nti abantu bandibanga batabuse emitwe ekitundu ekinene eky'Abannayuganda bayina obuzibu ku mitwe kati kyekiviirako embeera eno gyetulaba ey'abantu okutemula bannaabwe nga tebesiwaddemu na wadde olina kubwamu n'amasasi n'atambula n'akuliita nga alinga agamba nti oboolyawo talina nakyakoze takwatibwa tafunamu nansisi yonna embeera eyo yandibanga ejja kuba eyongera okuba enzibu bwe kibeera nga tewali magezi gasalibwa mu kiseera kino ekitono ennyo tusigaze eddakiika ziringa 5 zokka Kaija tukole ki kati ogambye nti Salaries Commission naye ekyo si long term noze kiri long term no Salaries Commission okudabutula misala gy'abakozi of course bana abaliwo kuba botula misala kitegeeza nti abamoja kubongeza abalala ogiteme yes bwekiri tekisobola kukolebwa mu financial year no bwekiri tosobola kikola mu financial year ogamba mbwe kizimba financial year nga biri maaso n'olwokuba nagambye mbwe enzimba ya NRM eriwo ne tiimu ya Mwesibe bwetyo ndi abantu abasinga balina kubeera baddu bakolera abatono yakulooza mbu tebakimanyi lindako inagoyogeddeko tobanga okola allegation of allegation nzimba ya Mwesibe yes ya tiimu ya government eyo si capitalism si nkola mu nsi n'endala no but you see omulimu gwa government ate soogo omulimu gwa government soogo omulimu government erabwa bungeri ki bweyamba omuntu ow'okutaka
okubeera obulungi omuntu alina okubanga obwavu akoma buuliyako mu nnyumba ye nga bw'afuluma ennyumba ye yeegazaanya ebyobugagga bya gavumenti ye mu nguudo ennungi mu traffic light mu security mu masomero amalungi ng'ate gasoboka mu malwaliro amalungi juzi nasanze mu mawulire ng'omukyala anoonya $1,500,000 okujjanjabwa teri wa gavumenti anyega ojjukira abaana be baakuba mu mawulire nga balongo babiri ba myaka 7 nga ya breadwinner abagenda obbayamba baali bannayuganda ba bulijjo ne gavumenti ekolaki gavumenti ekola abantu abo abaga nti waliwo gavumenti kuba gavumenti ekola ku welfare abantu abawo ku ttaka polisi za gavumenti ezisinga zirina kuwulirwa ezo naye kati olwaleero nti n'omugagga n'obugagga bwe bukoma mu nnyumba ye olufuluma abweru nga security insecurity olufama abweru ng'emmotoka yekutuka olw'ebinnya ebibi olufuma abweru aga nti sente zonna zaabaddewo naye abasawo baali beekalakaasizza nofa tajja kufuna bujjanjabi yes nofa nga sente zaabaddewo naye ng'ekyabaddewo gavumenti kyerina okukukolera nga kyetaakoze so eno structure tekiva ku capitalist economy gye twadoptinga it's not that mu nsi tewakyaliwo gye tira purely capitalism there must be an element of socialism tosobola gamba you privatize ebyobugagga bifuuka byammwe no socializing amabanja mwe byobugagga byonna byabatono assets kakati ate ebizibu ebivaamu debts muffe abangi betusasula ne bajja kutegeeza mwasinga obungi buli omu mu Uganda kati olina akadde kakwamuka n'ekitundu n'omwana eyakazaalibwa olwaleero nojja n'owulira kubanga okyalina bagge nti abantu 14,000,000 tebafuna mazzi amalongoofu naye ng'ezo ntono kubanga abantu abafuna amazzi amalongoofu ku Bosi si bitundu 86. Siraje bw'amatulaba agamba nti ekiri wanne agamba nti ekiri wanne Uganda kyewuunyisa agamba nti olaba n'abakuuma ddembe nabo batandise okunyiiga twekaabireko Siraje tukutume no Siraje as munnamawulire omukugu nti abakuuma ddembe olaba batandise okunyiiga luli babadde emmundu bazeetunuzaamu nkulagiridde bali abakuta obutwa ne babunywa emabega eyo waliwo omusajja bamuyita Kasoma era avudde bweru nga sente ze zikoze eki sente ze wano bayazirekera babazisi bagamba yali teyasoma n'afuna nagenda se yata family naye n'akola ki naye that was a serious scandal obadde obiwulira yonna waliwo omukadde omu gwe baŋŋambye mama nge yadde amunyumiza etumya nagamba ye alina abazzukulu abaana be kakati bw'aba talina ssente ng'agamba nti omuzzukulu mulwadde akubira Apollo omuzzukulu mulwadde kakati ng'oweereza kalowa Apollo nga goli wa lugezigezi banadduka ajala etya jo yasiibye bubi ne kati omusanza asiibyeko ki bulungi lwanga amayambo ekyo kiganye gw'oyagala okutwala mu ddwaliro kati nola nti abantu akati oyo mukadde ali bwato bw'ali mu kuyiiya obulamu so it is a serious waliwo ekizibu ekinene tulina gye bayita state collapse nti buli kimu okiraba kifu ani afuna tenda ani azifunako waliwo wagira n'ekidyeri ne bagamba ekidyeri kyafudde baganya oggula ekirala ne bagamba kati ate abakipangisa waliwo abalanga banene muguni mu ministries balina ekidyeri kyabwe bakipangisa gavumenti nga sente ze bafuna omwaka nga zigula ekidyeri imagine naye nga lwabasasula mwaka nawulidde juice kati baŋŋambye National Drug Authority ekyaganya okuyingira ekizimbe kyayo kyeyazimba kimaze emyezi 6 nga kiwedde yabadde mukyala Geraldine Salindozo omujjukiro ate yadde alwanagana n'abantu baagala ave mu kizimbe bagende bapange kubanga waliwo afunawo enjawulo naye nga ye akola ki alabanga bwe tubanga tusigadde mu kakati abo mu Uganda batono bwe tukiddaabiriza tugenda kusevinga milioni 3 nga bali billions ne bali bagala waliwo broker government egende pangise nole amuge buli lokana jjanga ogenda kufuna mukano
duyare mu nsi ki government epangisa okujonga ne mayimbo egenda actually miaka 30 mekanga kichapangisa bitongole bisinga byona bichapa zitazimba kubanga NGO ebitongole banachewa span yazo nyimpi niwo machogere kw'ekyokupangisa kikyatubira government epangisa ey'emyaka enkaaga byonna tupangisa ministry nerwaki nti abazimbye ebizimbe be bano abayodde sente nga tebakoze enkole omaye mbeeramu ne tuzita artificial money oba illicit money nti zikulowoozesa mbwe economy ekuze kati ogenda okuzimba ekizimbe ng'onoonya abakibeeramu nga tebaliimu kati nga tolina okukozesa amaanyi amala okufuna abakibeeramu nogenda nga kampangise government nogiforcinga noga nti bagipangise government agriculture yava mu bizimbe byayo entebe negenda epangise kati weebuuza gwepangisaako yaani UPDF wano balaze abamu tabafulumiza gundi emisala gy'aba UPDF bajeno bafuna milioni 15 million, Lieutenant General 13, Major General 12, Brigadier 10, Kano 8, Lieutenant Kano 5, Major ali ku Biri kitundu. Oli Private Wilson Sabiti abadde kwa na 8 n'ekitundu. 8. Kakati generali ayine motoka. Yayina ne bodyguard. Ayina amafuta. Zina gaenti abafuna eri sente waggulu ennyingi. Na president yagambye nti nono naye owana 8 bobeero omupangisizo okujja okukuuma tewali allowance temubawa allowance mbawe mere mbawe tent kyechoka allowance yaziganye bamukubira keeka abayagala airtime tofaayo bwaba ekaba mukubidde nti omwana mulwadde tofaayo omanyi kati ankubulye buli lwobeera n'abantu nga tebalina reality kinage nti abantu bangi bali mbifu nga sibasanidde okubeeramu juzi abalene bannange nti zibannange bwemukwata government zimpe mulimu gwa kudeployinga olinaga nti kaija famo jatuma emirimu ng'oli ku beritizo nema mutandise endowooza z'abali ne bagamba ye njagala emirimu gibeeremu abagisaanidde bwe banaakola economy ejja kugejja naawe obeere bulungi ne bw'onaabeera nga tolina bukugu ojja kuba gwe nyini gwatulemesa abantu bangi bali mbifu nga tebasaaniddemu wone karakita y'okubeera omukulembeze abeera considerate ng'alowooza ku balala bannayuganda ke kaseera tukozese eddoboozi eryawamu okusobozesa abali mu buyenza batandike naffe tulowoozaako ono ye awalike atuwadde erinnya awalike nti gavumenti eringa ekolanga mubiri abakusiiwa wotakula kakati bwotabeerako pressure ekolyako pressure otherwise wala Trump naye yagala kusigala mu buyinza buli omu yali agadde abusigaze abeere bulungi naye pressure gyogisaako walabi olaba Ruto olaba bwafaala ennaku zino yakozeemu akoledde damulandi nti ebintu biganya wagamba bwoti government ekolera ku pressure botagisaako pressure then you are finished so no chenga abana yegala nti eggwanga liri mu katabaguko ate fe abasome sente ziyina ensonyi ezitya tezibeera wali katabanguko kyova olaba mbu olwaleero gavumenti eringa eweddemu Bank of Uganda yagambye ndi batasasula trillion 3 ez'abantu aba bulijjo bano abaffe wano ababanja gavumenti kawedi ba supplier kubanga buli supplier utamuwa sente naye abamuwa tabawa nga kagenda keetooloola wa boda nga mga atojja kuntwala owa renti nga mga sijja kusasula owa kusomero nga atajja kusasula nga kijja kyetooloola ogenda okukasanga ebyenfuna so nolwekyo nti bannayuganda obudde butuuse ndowooza musituke mudima musabe omugabo gammwe teri agenda kuguba watenze ngamba ne M7 ekitabo kyayinza okuwa eggwanga lino kwe kutandika okutuula wansi akkirize nti obudde butuuse Katonda yamuwa okuyitibwa kwali kwa kununa ggwanga okuyitibwa kwataamuwa kwa byanfuna agenti banneekaazire wali nga Banyerere bakawunda agenti abala bakwatemu tusobola okutereeza tweyanza egalaba TV Kaija agamba tusituke naye ate tugoberera amateeka tukikole kyonna nga tugoberera amateeka baagaliza olunaku olulungi tuddemu tusinkana olunaku olw'enkya bwe bitambudde mbeere bulungi mweraba